Rema Namakula ne Irene Namlondo baguddemu akabasa ogenda kubanga obifuna maasawo. Honorable Mathias Mpuuga atabukidde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akatambi nako weekali maasawo eyasudde omwana ku kkubo biibino ogenda kubanga nabyo obifuna mbujjuvu. Shiba Kalungi Calvin Kayanja wamma naye amutabukidde bubi nnyo. Sindi Sanyu naye final ate avuddemu omwasi mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubira nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nesaba gwe wenna atandaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna already abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna bakubireko mukwana ate wefunire obulamu obujja sigenda kulisa era nga nkutandise n'amawulire gannaku munange olunaku olw'ejjo waliwo edduuka ly'omwami omu yagenza okera ku makya ng'omuntu yenna bw'okeera okugenda okukola yasanze bamusuuliddewo oyo omwana omuto nga w'omulaba nga bamusibye mu kisawo naye twebaza mukama nti bambi ono omwana teyafudde bagenza okusumulula ekisawo ng'omwana ono akyali mulamu so gwe wenna bambi eyawulira ng'oyagala okubeera n'ono omwana ate osobola okuntuukirira oba waliwo ono omwami ngena muteekako mu maaso awo ng'asoma ennamba okuyamba omwana ono yenna gyali bannange mbeegayirira aveeyo ajja ayamba omwana bamunsulidde kumpi n'omulimu gwange wegguli asobola okugamba nti omwana osobola okubeera ne muyamba ne mukuza twagenza okusanga ekintu kiringa bbaaga okusanga omwana bamusibidde munda ng'omwana mwali asobola okuyamba omwana ono jangu nkulagiwe endagiriro omwana oba mukukwase mukuwe oyamba omwana nasobola okumuwa obuyambi essimu eri 0785591023 bw'oba nekyosobola okuyambako oyo omwana okubeko ye ennamba maama Fiina bano bonna abagayo ebyobuyambi bonna abakola ku by'abaana poliisi byonna tubasaba obuyambi bw'ono omwana nga musobola okumuyamba olwomuna okukola ki ne budde engulu omwana yoyo muto nnyo asobola okumuyamba mazima teekamu obwangu osobola okuba nga mukukwasa mu butongole oyamba omwana naye nga bambi mwe mwenna abazadde abasuula abaana mu kikomye woofunira obuvumu owebaka n'omusajja n'ofuna olubuto era bwe buvumu bw'oba osigaza nga oyola omwana wo paka waakulira kale bwe tuyongerayo ewa Irene Namlondo munnange ne Rema Namakula bano nno nga baguddemu akabasa munnaye waliyo omwami amanyikiddwa nga Dennis avuddeyo n'agamba nti I miss my Irene Namlondo kati ye mayiko ebintu n'abitaputa bubi nnyo n'agamba mbu ali biza asibalema mbwasibalema bina lya silikoni nenga banange wetuli munange si bigambo byange nga wembifunye nange wembibaleetera kale nenga wetuli musaidi ezeyo wetweyongerayo ne Honorable Mathias Mpuuga ono no munange atabukidde Bobi Wine amutabukidde ekimala sebo ebbanga bamulinyiridde nga bamugamba mbu yali ssente z'omuwi w'omusolo agamba ekimala kankutabukire naawe ontegere muyina mu maaso wano ng'ate abyogera. The other day you saw him declaring himself candidate. Which party organ appointed him to be party candidate? So he's effectively saying, I should nobody rise. If you try to say also interested, you become an enemy. So you'll see his dogs on social media abusing you. You're still into concert wars, into musical wars. You know? For the last 2 years, him and his small cabal have had on their lips the name of one person, Mathias Mpuuga. When I was low, it's because I tried to make sure I had not really tried to scatter the team at Parliament and beyond. I kept cool. When we were trying to do oversight work to put government in check, Kyagulanyi and the Secretariat people would call MPs to tell them not to go. You call Rubongwe, Mr. Rubongwe, call him, ask MPs, they are there. They would call them and say, don't go with that man, the president does not like it. Bwatyo munanga ate Honorable Mpuuga waayisizaamu mukama we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eggaali banange
wetule simanyi bigenda kukira ludda waye n'omusajja olaba ayogera nti ekintu kyayogera kitegeeza munnange Barrister Timo bagenda aba Airtel ne bamubbako ssente ze era yakola bu video bungi nnyo nga abavuma n'abaliisa biki naye bano abantu ssente zaffe baziggyako nga bakigendedde munnange Barrister Timo oluvannyuma lw'okwekubira enduulu bamaze ate ne bamuddiza ssente ze ngenda kubanga mbatuusako omu ku bu video bwe yakola musajja watunga ataje yakaaba ekiro kiramba ku gasse n'emisana ng'akaaba amaziga n'atuuka ne gamugwa mu kiwanga n'atandika n'akaaba ebikalukalu naye munaye baazimuwadde ekitegeeza bano abantu obeekalizaamu ssente zo bazikuwa naye aba Airtel mukyuse tugenda kubaanika oba si ekyo tuzire layini yammwe ffe tudde ku MTN aba amazima kuba mwe mukisuusizza obusente tubuteekako tubujja mu manyo ga mpisi tubukoleera kyokka ate oluteekako ate nga mwe mubweyanza obusente bwaffe sente zaffe muba mutwala akyaliko bannange naye abali ekambala mutubuulire Museveni akyaliko sente ziri mu kuva ku ssimu zigenda bwebo munango obumu ku butambi Barrister Timo ate bwe yakola oluvannyuma lwa Airtel okuba ssente ye naye muyina maaso wano ng'ate akoze ka video akala nga kiraga nti Airtel bamuwadde ssente ze kitegeeza bano abantu ssente baziggyako bakigendedde woosirika nga ssente zo baziya naye ate woobeekaliramu ssente zo bazikuddiza kuba ye Barrister Timo amazima gali nti bazimuddizizza bambi ssente ze kati saasira baana bawala ne baana balenzi abatali oluusi abali mbiyumba nga tebalina bwogero bakazi batu banaye aba Airtel mukyuse nze nafunye message nnyingi ng'abantu bagamba suvye zange baazirya suvye zange baazijjako obukadde 5 obukadde 6 obukadde 3 abaana bayitirivu bali mu comment section bakaba enziriza ssente zange nabakoledde live ekiro ne video bugenzo okukya kumakya saamu nga Airtel nyanukudde naye nina ekibuuzo kye neebuuza Airtel nze munnyanukudde kozi mutidde ze Barrister Timo tuyinza okugenda na ku intaneti olutalo biki ne mubaako kyemufiirwa naye ate omuntu omulala talina ddoboozi lye nnina nze zange muzimpadde naye ate omuntu omulala ye mumukoze mutya because Airtel complaint zisoose ku nze osegeera mutandise n'okungamba ng'omuntu yampadde ssente bwe badde ayagala ozirivasinga omuntu anayagalako ku rivasinga ssente of which ssente zemwogerako zaali za nnaku 5 mabega zagenda dda ate omuntu omulala yabadde ampadde ssente zemwebadde muggyeko nga ne ssente zenkanankana zemukola ki naze muli mu kuggyako bonna olaba nga buculumpanya naye ekibuuzo kyange kiri nti bw'obanze Barrister Timo ezange bwenjogera ozimpa katolo kadaama ali mu kiyumba ye bw'anaayogera eziza ani agenda ozimuwa wangi ani agenda ozimuwa ekitegeeza muli selective mulina abantu emugamba nti gundi bw'ayogera tuwulira gundi bw'ayogera ye tetujja kuwulira omuze gukome mu bulungi nsanyuse datist man respect nze ne mumpa ssente zange ne muzinziriza naye ate senga abadde muntu mulala osanga teyandizifunye which is very sad and very worrying. So Airtel mwetereze bwe tweyongerayo ne Muzeeyi Magala ono no munnange avuddeyo n'agamba nti ye yeenyumiriza mbufumbo bwe nti kuba mukyala we amuwadde emirembe kw'otadde n'abaana be mbuye wakatalina muntu yenna gw'ateeka ku pressure era avuddeyo naawe ekirowoozawo bonna abavubuka abakyali mu kunoonya kati nga gw'ogamba nti beddala maliridde ngenda kufumbira oba ngenda kuwasa nti noonya omuntu nga muli kirasi yeemu naye buli woonaafuna omuntu ng'akusingako kirasi naye omunaaba nga mutudde nti muteese ebintu ebitegeerekeka ye kyayogedde oyo akusingako kirasi ojja kulaba alinga ng'akuvuma ate nga munnange kituufu kuba wano nina abantu wano waliwo kapo gye mmanyi maama omukazi ayinamuko kasente kati buli wavaayo ayogereko ekintu ate omuvubuka anyiiga naye nga wetuli kale bwe tweyongerayo ne Shiba Kalungi munnange oluvannyuma we yavaayo n'atulaga olubuto ffe twatandikirawo kaweefube kunoonya ani taata era nga munnange y'oyo omwami amannya ge ye Jeff era nga munyankole era nga abeera eyo London ye promota w'e London ate nno nga teyazaala mu Shiba Kalungi yeka ayina Juliana Kanyomozi waliyo n'omukyalo ow'omumaka naye mbu ye yanobya omukyalo oluvannyuma lw'okukitegera nti Shiba Kalungi mujja we yagambye waaye kansikemu nze bino nedda sigenda bisobola he nno mulimu okusimbako omujjawo ng'eba ddala ng'olabye ddala nti olina w'omukwata ne maama okuteeka ku Shiba Kalungi nga ye mujjawo gwe kabaka aweddemu dda era ng'amaaso wano nina Kasuku avuddeyo n'agamba nti bukyasala omugambo ne mumuvuma naye omugambo gwa Shiba Kalungi gwe yaleeta ogw'olubuto amazima gwali mutuufu nti
nti nno buli omu abeereko kyamuwa kale kuba bulijjo asala omugambo ne muvuma biki otema omugambo yawudde amaka g'abandi okoze biki naye ogwa Sheebah Kalungi mutuufu era abavumye mwenna abamutemako omugambo mulina mu maaso wano ate katumulabe baddiya tusobole okweyongerayo n'agaleero anti Kasuku tasemba And to all those who are telling me, Era Kasuku, Omanaga Samai, just say things. You are the fools, you are the idiots. It is now raining on you. You are the fools, you are the idiots. Do you know you have done 2 out of 2? Fadi? Yes. Now who is next? The one I'm investigating. Lydia Jasmine? No. They told me Canary's madam is pregnant. With Canary's child? Someone told me abana bakudwaliro wali oba nalia. Canary yali Kosovo. Canary yali Kosovo. Oli yankubira like 2 weeks ago. Nangamba bali wano kudwaliro bazze kunywa ddagala. I said Kasuku bukyatema mugambo bambi ne gutaba mutuufu naye guno gwa Sheebah Kalungi yagusaze kubanga ye yabireeta naffe wamma ne tubiyongerayo kale kati agamba nedda bannange mbeereko kye mumpa sigenda kuviiramu awo naye nga yabba bito bambi alayika bulungi akasente Jeff promoter weekali ebyaddaala ne mama abayimbi baffe nga obamazeewo eno Juliana eno Sheebah bannange nenga we tuli maaso wano nina faani wa Sheebah Kalungi ate ye ayogera birala nnyo kusindisa nnyo ngenda kubanga mubatu zako anti-model music bannange ono omwana oba ebigamba abijjawa twali tukyatenda Arthur Kayima naye ate ono naye maama ayina ebyo byayogera weekanga osese ngo bali tolina wakuseka kasoke mubateeko wano waifi nze sipimika sipima bannange Sheebah munnange mukama mulungi Sindi nakutidde munnange munnokola gundi n'otalinnyayo bannange ebintu ebimu tukkirize nti Katonda alina abantu awadde omukisa empala n'ennugu eveewo bannange wabaawo gwolabanga Katonda yamuwa Sindi maama Sindi Sheebah Katonda yamuwadde omukisa yatulagidde nti what you did she can also do wazaala naye wuuno mukama akusumulule bulungi ozaale maama naalongo Sheebah sofa awo tukyali naye era nga byo tebinaba kugwa maaso wano nina Calvin Kayanja ng'ate complaininga ku show ba ku concert ya Sheebah Kalungi neyanziza mbu ebadde ebowa mbu sente zaabwe yazoonoonye biki nammwe nga mutegera Calvin Kayanja kuba kyayagala n'ekyatayagala wamma ye ayinza okuba nga takitegeera mulina maaso wano ngenda kuba mubatuusaako naye nga sinaba wa Calvin Kayanja bannaye kansoke neebaze Sheebah Kalungi bannanga anyiridde byatanyirirangako ekyamazima nti Sheebah Kalungi olubuto olumulabisiza bulungi ate munnange lumugejjesezza Sheebah Kalungi nno mutonola kuba munnange obutono bwe bulungi si bwe buno obutono obutiisa naye bambi olubuto oluyina ennyiriza gye mugamba lumugejjesezza ne lumufuulira ddala omukyala gumidde omukyala ow'obuvunaanyizibwa oba nzaala obubi wemba nga ndaba bubi namwe musobola okumpa plakati ne mumpe endowooza yammwe wamaawo mu comment section naye nga nze kyendaba kyenjogera tewali wano byakusala mugambo apaana ekyamazima Sheebah Kalungi olubuto dde olumulabisiza bulungi nga tuzze mazima tewali abagenda okugamba nedda biki ekisooka agezze banange njogera ekindegeki naye nga byebyo nze njogera byendaba nze munzikirize bamikwano mbasibulire wano temwerabira BF Suma Herbal Research Clinic abaana bagenda mbiseera bigezo omwana mugulire omwana bakubire aba BF Suma bakuwe eddagala omwana asobole okugenda mbibuuzo nga kugamba yenna ng'asaza busaza nga kabiiti gw'omwami oyinza okubeerayo ng'otandika ensonga z'omu kisenge munnange nga ebintu bitawuka bakubire aba BF Suma bagenda kubanga bakikumalira neyanziza konsati yaboya abantu nedda ne mukati Sheebah naggaana ebintu ebyo twagamba oddeyo lihasinge ojje ng'oli vocalism mulungi naye live ekyakubodde nakwewuunyiza kujja na lubuto lwa myezi 8 kitundu n'olyoka otusitamako otujjukiza ebibeera muleeba Sheebah lwaki okola ebintu ebyo wabadde onoonya sente za leeba wenna n'ojja ng'oli very disgusted ofaananye tukuba bulala nnyo layini zino eza bbulaaka zikwereeze wenna olinga kannawolo bw'akagenda okwabika Sheebah
ne tuleka abakazi baffe abali embuto mu maka tujje tulye ku ssente zaffe nga naawe ogenda kutukuba bisiraani module eyo. Ekizikiza ne kibanga ekizikiza ku stage buli dakiika 2 bakutereeza nappi, buli dakiika 2 bakutereeza nappi. Abasiyazi ne balyoka batwetawulako. Maama gulingo gwabadde omwerose gw'abasiyazi. Kansooke nkwebazeemu ak'ensusso. Webale butaswaza Katondawo ne wejjako ebibadde bikwogerwako. Nti ogwa mwambuleero eno. Siba awo nkuwaddemu akagalo otulaze nti bulangiti ogiwa obudde naye neeyanziza concert eyinza okuba badde otwebaza myega dango kuba maama wazza olubuto lwereeze bulala nga tulowooza oba ogenda kufiira awo tugaa tudduse ku bakazi baffe bwe twawa embuto sente tusazeewo kujja kuzinywera mu concert daba bye tusanzeeyo very disgusting show. Temuli kyanyumye n'okuyimba kwagaanye Shiba wagaano concentrating oli asinga live ene kutawanya nnyo totuula bulungi ku maiki. Sawa bino obeera ku CD twaze okulaba bye twakwadvisinga mu bivulu biri ebiwedde oba wakyusizaamu wazze na lubuto oti otwebaza emyega dango. That must stop Shiba. Abakazi b'embuto twabaleseeka ne tudduka tujje tulye ku ssente zaffe n'ojjanga wenna obimbi oti maama webale kutwebaza myega dango. Wabadde tulinga abadde bazze mu theatre, tulinga abazze mu leeba. Stop those habits Siba. Era teri kivulu kyansaze ng'ekyo. Sente zaffe wazituliisiza bubi maama. Oba wadde oyagala kutulaga nti weegadanga bulungi naye oba onoonya ssente za leeba. Naye maama basiyazi bo beetaze. Kale eyo tuvuddeyo kati mwe basibaholikisi simanyi muyombe naye tebyatunyumidde anti amazima googerwako ffe twabadde tetuzze mu leeba. Eyaze ku stage ng'alinga kannawolovu akagenda okwabika yenna n'abeera very disgusted eri ssente zaffe n'abasiyazi ne balyoka batwetooloolako mu kivulu kye okubula nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokuzaawo bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias